mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Raila Odinga afiiridde mu ggwanga lya India gye yali agenda ofuna obujjanjabi. Abasinga erinnya mulimanyi Raila Odinga wabula abasinga mubadde temumanyi bimukwatako before nga tannaba kufa. Raila Odinga ono gwolaba yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 7 January atuli mu 1945. Kitegeeza nti afiiridde ku myaka nga 8 oba 81 plus awo. Raila Odinga ono gwolaba taata we ye yali first ever vice president w'eggwanga lya Kenya. Raila Odinga ono gwolaba tabadde nno musajja mutene, yabadde leader of opposition oba yafuuka leader of opposition mu ggwanga lya Kenya okuva mu 2013. Raila Odinga ono gwolaba abadde MP, member of parliament owa Langata constituency okuva mu 1992 paka mu 2013 awo. Raila Odinga yafuuka prime minister wa Kenya okuva mu 2008 paka mu 2013. So byebyo ebibadde ebimu ku bimukwatako, yafunamu obutakkaanya emabegakaawo naye naddusibwa mu ggwanga lya India. Bw'atyo atuvudde ku maaso. Raila Odinga ono gwolaba, he was like a brother to me. Lyasage mawulire agave Kenya birungi si birungi omukulu Raila Odinga afudde. Nonno abantu abakulu awe bafawe batyo at times kitwala akaseera abantu okukikkiriza, era mbaddeko ku platform ze Kenya eyo nga abantu awamu tebakikkiriza, era nti lwakuba nti sometimes we balwala tebagenda zini kubyogerako oba mmanye nti yafulumya eggwanga, naye kakati amawulire getuwulira nti abadde nga tali mu ggwanga nga yatwalibwa mu ggwanga lya India okufuna obujjanjabi. Bwebyo ebitambula muganda wange nga mawulire si malungi yadde n'akamu. Otwogera ku Raila Odinga kyentegeddeko nti yazaalibwa ennaku gy'omwezi nga 7 omwezi ogwa January omwaka gwa 1945 we yazaalibwa, era n'afa ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'Oktoba 2025 lunaku lwaleero. Twogera ku Raila Odinga yaliko prime minister w'eggwanga lya Kenya, era nga ekifo ekyo yakirimu okuva mu 2008 paka 2013. Wetwogera ku Raila Odinga ono yavuganyako okuba president w'eggwanga yavuganyako okuba president w'eggwanga erya Kenya, era mwalaba essaga eyo yaliwo ne bagamba awangudde, akegugungo ne kabeera mu Kenya. Mujjukira ebintu ebyo byaliwoko naye teyalangirirwa mpaka bwe baatuula ate ku round table ne bakkirizaganya nti omu abeere president omu abeere prime minister, era ekintu ne bakitwala bwe batyo paka olunaku olwale paka yakivaamu. Era nkugambye nti ekifo ekyo kya prime minister kirimo okuva 2008 to 2013 nga kirimu. Naku olwaleero bwafiiridde musajja wattu ng'era erinnya lya lina yalikolerera mu ggwanga lya Kenya, era abasinga obungi babadde bamuyita papa. Baba babadde bamuyita baba Raila Odinga, naye nga mawulire si malungi yadde agava mu ggwanga erya Kenya. Abo baliraanwa baffe, so ba neighbors bafiiriddwa. Era kyenategeerako nti Raila Odinga ono mbu yali muganda wa Agra Awoli, abadde muganda wa Agra Awoli. Agra Awoli yali eno mu Uganda ng'avuganya ku kya president w'eggwanga Uganda, ate oli nga naye avuganya eri ekya president w'eggwanga lya Kenya. Bwe nategeerako mbu ba Luganda. So avudde mu bulamu bw'ensi eno. Katweyongere nono atwongerako ku story ezikwata ku Raila Odinga nga bwavudde mu bulamu bw'ensi eno. Bannange tuguddemu ennabe mawulire gannaku agava Kenya. Mulowooza Raila Odinga tafudde? Bannange ngenda Kenya kuziika oyo abadde ssezaala wange, mawulire mabi nnyo, afiiridde India baaba. Bannange gwe tubadde tulinamu essuubi wononye ekyono. Bananga mawulire gannaku ndino ku business y'abandi gye mbuuliza bakasitoma banonye ekiwano Raila Odinga afudde. Ebiva mu ggwanga lya Kenya naye nga tutwala okusaasira kwaffe eri ab'effamire n'eŋŋanda n'emikwano, era bambi tumusabire Mukama
abenga amuwe ekiwumulo ekirungi Baba Raila Odinga. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Shatiresi naye amawulire mbu omulenzi ono mbu abadde ayambako nnyo abaana ba ku street oba abaana ba mu ghetto, naye bambi bamulumbye ne babanga buli kimu ekikye abantu abamulumbye ne batwala ebyabadde mu nnyumba ebisigadde ne babyonoona. Mwana sawa ziri 6 n'eddakiika 22 sawa zentuukidde waka mwana ngenza okutuuka nga bafala bammenye mwana ebintu byange byonna babitutte mwana ebintu byange bye mbadde nkolerako laptops zange 3 studio monitor 2 ne midi controller byonna babitutte mwana ngawe mulaba byonna abafala bammenye mwana. Ninatandikira abaganda bange mwana labayo bifala kye bikoze mwana bimmenye mwana bitutte laptop zange 3 laptop 3 mwana laptop 3 bitu byange n'engoye zange zonna bisosoddemu ne bitwala engoye ziri fit ne bireka wagaga goye mwana tunabizitutte mwana laba ebikoze ne mwana bifala bimmenye mwana bisaawo bwe bitutte ebintu byange mwana. Ninatandikira wa mwana baganda bange ninatandikira wa mwana nalabe video eno yonna laptop gyolabako yonna laptop bitutte laptop 2 ez'ekika kya HP ne MacBook emu ne charger zaako zonna extension byonna mwana. Nanga bigenda mu maaso tulina amawulire mangi nnyo ge tulina okuba nga tukutuusaako nnaku olwaleero nkugamba bugambye nti gwe tuula butuuzikalira nywera mwagategedde ag'omwana eyafudde omwana eyabadde mu P7 era nga be bagenda okuba nga batuula exams gya P7 ow'emyaka 14 omuvuka twategeddeko nti ye Nathan naye nga omwana ono mbu babadde bazanya ng'akola bino bazanya bino ebya back summer giyite summer salting yabadde agezaako okuba nga mbu bazanya ebyo ebintu omwana ono n'agwa we yagudde mbu yagwiriddewo omutwe spinal cord nemenyeka bambi omwana ono yafudde. Kitalo nnyo era kitalo ddala twategeddeko mbu abadde asomera Kisaasi primary nga school. tuvuddeko era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo n'agambye nti naye mmwe ebiri mu ggwanga mawanga amalala mubitegeera ne tumugamba teffe tunabitegeera tutya nga tuli waneeno n'agamba muleke ndubuwe ne tugamba kale lutuwe bibino katuwulirize biri mu ggwanga kiki ekyabaddewo. Agava Cameroon ewana mukadde Paulo Biya afugidde Cameroon emyaka 43 okulonda kwabadde olunaku lw'ejjo ona musajja mukadde n'emyaka 93 ayagala kufuga Cameroon paka ku myaka 10 paka nga awezezza emyaka 10 ng'omuntu okulonda kwabadde olunaku lw'ejjo eyabadde akwatidde opposition bendera era ng'onabadde minisita we mu gavumenti yeewedde Isa Chiroma Bakari yalangiridde nti awangudde essaawa emwe emabega agambye empangudde abantu ne beeyiwa ku kkuba batandika okujaganya ekiri mu Cameroon abantu bali mu kujaganya bagamba omusajja agenze avuddeyo n'alangirira nti mpangudde okusinzira nze bye nabaze byonna akalulu nkawangudde abantu bagenda maaso n'okujaganya okotola spiiti zonna abantu bagenda maaso n'okujaganya abantu beeyedda ku nguudo bali mu kujaganya buwanguzi wabula nga akakiiko k'ebyokulonda akatongole tekanaba kumulangirira ye yeerangiridde agamba mpangudde bassebo ne bannyabo kiri Cameroon namukadde amatama gamubugumye ono mu kampeyini ze zonna yalabika omulundi gumu gokka teyasobodde kuba campaign nga asindikayo babaka mushamukulu. Efe munange tubaawo kubanga tukutuusaako mpolampola ebitambula ebigenda mu maaso ate munange tulina waneeno obubaka bw'omukulu abateekateeke babayita abateekateeke omukulu Medard Sseggona n'ebintu gye yabadde n'ayogerako byayogedde naye munange mu kwogera kuno anti abaana bali waneeno ng'ojja n'osomesa ne bawuliriza ate nabo ne bakuwabula kubanga ebintu ndowooza gwoyinza okuba obiraba mu ngeri ndala ate abalala nabo nga balina engeri gye babirabamu. Abantu balekere awo okwagala okunafuya Buganda bambiwulira wano ewaffe balekerera awo ddala
bw'abakooye mugamba nti nno tebabatuusizza mu nsi nsuubize mwe mbadde mubeerawo abatasibattaayo ne mwe mbadde mubeerawo akatono ako ke mulaba kayinza okuba nti lwakuba bano bwe muyita bamusibattaayi babadde boogera nolwekyo ettaayi tujja zisiba owulidde isaaya yagamba nti yalina emimwa nti yawuliranga ng'emimwa gye si mirongoofu n'agamba nti ng'atudde alaba ali mu bantu ab'emimwa emijama n'alaajana n'asaba katonda n'aleeta eryanda n'alimuyisaako emimwa gye girongooke gigende gisobole okwogera ebigambo eby'amakulu era okuva olwo n'afuuka nabbi oba omukatoliki gwagamba n'afuuka omulanzi n'olwekyo zimpita katonda buli kaseera annongoose ansaanyize ebyo byatadde mu mikono gyange kole okumuweesa ekitiibwa abantu tebatujooga abantu tumalamu kitiibwa linyaga anti ab'ebitiibwa kabaka yampa ekitiibwa naawe waliwo yesiimanze kikyaliko kalulu yatutunulira bulungi nnyo anti ye maasomogi ffenna n'atulaba nawe gwe jangu obeere minisita gwe jangu obeere minisita ate ne bwe twawumula ne tuvaayo yayita baminisita abalala gye bali bakola so tomumalaamu kitiibwa olw'okuba olina obutakkaanya nange nkirina nzikiriza nti nkirina okutuusa ng'eyakiipa akinzigyeko obuvunaanyizibwa bwange era kwe kutambula ng'owekitiibwa kutambula ng'omuntu gwe bayita owaki nga mu luzungu bwe bagamba nti am honorable ddala ndi honorable nze kyenzikiririzaamu tutambula tugwa tunafuwa ekyo kya buntu naye mpita katonda buli lunaku situle era katonda nansitula so omuntu ng'omuntu tannafuya ate naddala nga abamu tasobola nakukola kimu kya 10 ku byokoze talina kimu kya 10 ku bumalirivu bwo obusobozi bwo mbo byomuteekateeka byebyo nga oyabadde ayanukula naye nga wenkugambye nti munnange tubaawo n'abaana bali redde okuba nga baanukula buli nsonga onaavuddeyo n'abanga amwanukula nsonga waali kulembera naye ng'abakuvaako emabega ate be batambulirako ensonga kambawo ekyokulabirako ky'abaana abalongo abalongo bye bazaalibwa olowooza ani abeera omukulu ku bombi waswa oba kato babirye oba nakato bantu bangi balowooza nti waswa ye mulongo omukulu naye kituufu kiri nti kato ye mulongo omukulu kubanga kato senga teyajja waswa teyalifuuse mulongo agambye atayeeko nti kato senga teyajja waswa teyalifuuse mulongo era kato yaggumiza obulongo bwa waswa kimufuula omulongo omukulu wadde nga gwe omulaba ng'omulongo omuto kakati ne bakadde baffe bano ba Medad Lubega Sseggona akali amaggwa n'ab'ebitiibwa abalala nga bwe baagala tubadressinge simanyi kibalowozesa nti be bakulu mwene ensonga so si ffe abalonzi so nga ate singa si ffe tebaali badde ba honorable singa si ffe tebaalifunye be bakiikirira kyatandika ddi omukiise okuyisa abalonzi era kyatandika ddi ng'ensonga z'ebyobukulembeze zitambulira ku mmwe so si kuffe abaabafuula abakulembeze mukulu Medad Lubega Sseggona akali amaggwa ogambye nti bino byonna bikolebwa okunafuya Buganda. What is Buganda for you? Buganda kyeki omuganda yennyini azze n'akugamba njagala kukyusaamu kati kunafuya Buganda kijooyogerako esukka ku nze ng'omuganda era Buganda yasenguka ddi okuva mu ffe Abaganda n'egenda mu mikono gy'abassekinnoomu nga be baafuuka Buganda. Mwami Medad Lubega Sseggona akali amaggwa ekyokuba ow'ekitiibwa tekikufuula wa nsonga mwene ensonga kuba ensonga etandikira ku nze era bw'oba wa nsonga nze nakufuula ow'ensonga. Buganda yenze omuntu wa Buganda. Buganda si kizimbe eyo twekobe
Buganda si Masengere. Buganda si Muzibwazaala Mpanga. Buganda ge masaza ga Buganda 18. Buganda byebika bya Baganda. Buganda zensalo za Buganda n'abantu ba Buganda. Kati saagala oddeyo olowooze nti gwe Buganda oba akabinja k'abantu abatono 347 nti ye Buganda. Buganda esukkako ku bantu Ssekinnoomu. Honorable Medad Lubega Sseggona akali amaggwa katugambe nti leero okedde ofudde Buganda ebeera esanguse. Bwe kibanga okujja mu Parliament kunafuya Buganda ate bw'olifa wali oteekeddeteekeddeko akaseera k'okufa wakazimba abakulembeze bameka oleme kugenda na birowoozo bikulaakulanya Buganda. Buganda ereme kufa naawe era Buganda ereme kukoma ku ggwe Honorable Medad Lubega Sseggona. Ogambye akalembereza kano akatono ke tulina kammwe bansi bamataayi. Tetwagala kalembereza, twagala kijjudde. There is no sweet pain. Sweet pain kasitejja eyeebeera esobola okutta ensonga lwaki Omuganda yagamba kiwoomereze kizaala enkengu. You either in pain oba you either okay. Sweet pain terina weewonyeza pain. Ate at least obulumi obungi busobola okuwonya pain. Honorable Medad Lubega Sseggona akali amaggolooza temubadde pain kiira. Olowooza mubadde temukonya musujja. Olowooza mmwe si ensonga lwaki tukyali mu buwambo olw'okubanga twesiguliranga ku mmwe. Olowooza si mmwe ensonga lwaki tubonaabona olw'okubanga twalowooza nti gye muli era bwe bulumi buno bw'oyogerako obuli switi bwe tukyalina. Kati kyabuvunaanyizibwa tugendere ddala mu bulumi obwa ddala tusobole okuzaala. Kubanga omukyala bw'afuna obulumi obutonotono aba agenda kuzaala oba osanga. Naye ate mu kaseera ng'atuusizza okuzaalawo n'ekizibu obulumi bubeera bungi. Era bwe bumusindiikiriza okusindika asobole okubuvvuunuka. Sweet pain ettampolampola. Sweet pain ya bulabe nnyo n'okusinga obulumi. Honorable Medad Lubega Sseggona akali amaggwa. Twetaaga kalembereza mukadde wange. Twetaagira ddala emirembe. Oyogeddeko ku ky'okubanga mbu babajjamu ekitiibwa. Temutujjaamu kitiibwa. Ssaabasajja Kabaka ye yakituwa. Ekitiibwa yakibaweera ku bipimo ki? Kubeera mu Parliament. Nga bwe bakufulumya Parliament olwo bebeera bakuggyeko ekitiibwa. Olaba kyokka ne bw'olifuluma ensi olisigala oli wa kitiibwa. Okufuluma Parliament kikuggyako kiki ekitiibwa? Era mpa ensonga lwaki owulira ng'oggiddwamu ekitiibwa olw'okubanga oggiddwa mu Parliament. Mwami Medad Lubega Sseggona akali amaggwa ne mukulu wa Lukagga oyo gw'olaba yasiimibwako Ssaabasajja Kabaka. Yamulondoba mu bangi nga naye we walondobwa bw'oyogera mu Baganda abangi. N'oyo yalondebwa mu bangi abaali bakola omulimu gwakola Ssaabasajja nnyinimu n'amugamba nti ye gwe asukkulumye. Kati bwe bibeera by'abasukkulumu, bwe bibeera bya bansonga e Buganda, Walukagga tayinza kubanga tali mu bansonga e Buganda. Ennyimba za Walukagga zikuumye ennono. Ennyimba za Walukagga zisomesezza. Ennyimba za Walukagga zikuumye amaka. Ennyimba za Walukagga zikuumye abaana n'eggonjebwa. Ennyimba za Walukagga zigambye ku bakulembeze. Ennyimba za Walukagga nazo zirina impact y'amaanyi gye zikoze. Kitegeeza mu firudi ye yaweereza bulungi naye teyalina kukomaawo. Buli lwenkola obulungi ku mutendera ogusooka kitegeeza mbeera nnoonya mutendera gwa waggulu. Era nnyinimu Ssaabasajja Kabaka bw'aba yasiima Walukagga n'amusukkulumya mu bangi. Tolowooza nti Walukagga yalina kukomaawo nti okwo okusiimibwa kwe yafuna awo yali recommendation emwongerayo waggulu
ewalala gye yali tatuukanga. Nkulu Medad si gwe wekka omusiime, ne Walukagga musiime. Ate era okusiimibwa tekikufuula nsonga nti baba baakututungirako. Tetuli mbuzi tetulina kukyusa lugoye oba ntembu tetulina kukyusa ddiba. Nedda, tukyusakyusaamu. Okuwooma kw'ennyama tekuggisaawo kulya kwa bijanjaalo. Mukulu Medad Lubega Sseggona akali amaggwa, tekuggisaawo kulya kwa bijanjaalo. Kakati ennyama omuntu asobola okugirya leero ate nga yabbeeyi era. Ate enkya n'omusanga ku mudaala ng'aguze kilo y'ebijanjaalo 4,000. Si lwakuba talina zigula nnyama, naye ku olwo ayagala byo enkyusakyusa mu ndya. Ekintu ekyo nakyo kikulu regardless okyusirizza mu bbeeyi ki. Naye ekisinga obukulu si gwe mulongo omukulu, nze omulonzi wo, nze abeera omulongo omukulu, kubanga yenze mba nkuwadde ensonga lwaki oli gy'oli. Naye ng'oli ku Legit TV 256 weerabira munnange kubanga osubscribinga oba ng'obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, bisigadde nkomawo nabyo tovaawo.